kati tojja kola ki abaana beemazisiza mu masomero ebbanga ddene kituufu kiba affectinga affectinga tukuba twagala tulabe that negative part of it yakasabuni ng'omwana tannakatandika kozi bangi abakakozesa nze kunze ekisinga okuba ekibi ennyo nti okuwasa kwe kuba kuzibu taba na laavu eyaddala ne bwafuna omukazi amwebakako bwebasi buli omukazi abamulabanga kasabbuuni kyekyo naye bisigadde kyakasabbuuni gwegoka ate gebagamba kakendeza ku mani power kikifu kunze kubalala badokita abalala n'abakugu kati kunze nno kijja kitanga bagamba abasinga okakozesa mani power zaabwe zakende tezakende naye talina budde yamanyiza omubiri akasabbuuni ye bwakayisaayisako bwati edakiika ekinene emu kakati obwongo n'omubiri gwetayiminga nti gwo gukolera akaboozi eddakiika mmeka ezo but kyaba alina okukola still kwe kusigala nga omuntu ono wa bulijjo omusajja nga kuba n'amaanyi g'ekisajja si kukozesa ddagala likuwa maanyi ga kisajja ngava yagula biki akasolo k'omusajja kinwa omubiri gukolebwa ebinwa tegerekeka emisuwa gyonna kino kinwa bwe webuuze mirundi emeka gy'olya ku mmere ezimba ebinwa kubanga erinnya lye bw'oliriita nga dditoofu akuwa mangu erinnya lya Katonda ettuufu ate ndyogere wano ebyo byakyamu osobola kinsobola okujja ne bagamba Katonda nzita Katonda ntwala nga tajja kuntwala kati oba Katonda osobola ntuga kati buno obudde omumwa gwegatti naye bw'oyogera liri erinnya ly'ettuufu tewali muzannyo akolerawo watumira bamalayika mu bwangu malayika gundi genda okolewerinnya ettuufu lyogerako yatonda eggulu n'ensi yoyo yenyi ate no Katonda owaffe kamala byonna yani God ani yamutonda oyo ate omutonzi aba atondebwa ono etaata Yesu ebyo nakugamba tonyumyanga mbozi z'abalalu nga nze ku seetwa nakyo ekintu temakerera nga waliwo endagaano ezakolebwawo ezisukka ne mu kakadde emyaka ezimu nga zaggwa zakutula kati nengenda nensooka nsazaamu ezitannaba kutula abantu bajja ne balaamiririzawo nti omwana wa sooda oluli bw'okusimattuka bwati n'amala okutikkirwa walifiira omutego ne bagusimba ssebo ku kikomera kyaki kya yunivasite era mweyagalire eyo baana battu temugenda kuddamu kufa bya jjenjeero nti yabadde yakamala yunivasite ne bamutta oba yafudde ekyo kyawedde endagaano ezo zisazaamu zisazeemu mu bwamu nga bwe nasazaamu eya paapa Africa obutegatta endagaano ya paapa yali ya Africa butaddamu butegatta n'ebirala nze nakuwadde tunuulira emyaka 7 ekigenda obeera mu Africa nabikugamba nze siri musumba ate siri nabbi nze nze Ssaabakaaki nze nakugambye bw'oba oyagala okubeera mu nsi eno ekunyumire kola ebintu ebirungi ku lw'abalala ate baleme nakumanya nti wabibakolera oba babizuule bokka bw'okola ekirungi tomanyisa tomanyisa bukati nakuwaddayo akasente buli omwe agambe nti gundi bano omusumba oyo ajje wano nange nzije wano wasoma kukusolera edda vawumba nabbi babbaali innocence gwe nkugamba gwazabika emipiira mugambe musumba kati tugenda kutonyesa nkuba kale nze ndi wa sitaani naye wa Katonda tugitonyesa oba tulabe amaanyi agatuga asindika Yesu antuge nange nsindika ekituga ekiva mu ttaka kigugumuka bugugumusi bwekiti naye njagala olokoke nkolokoke nkolesi musiruwalire kubanga ebintu byoyamba ensi nedda gwe lokoka obe bulungi nga bw'oyagala singa ogattako obulokole kuba abantu bakusaba nnyo wano olokoke mulokoke mubeere bulungi kuba oyamba ensi ojjanjaba abantu so kabaka kigasa ky'okuyamba ensi n'ofiirwa obulamu obutaggwaawo nsoke komewo ojja kuyitako lumu egenda va ku nnyanja eyiteko mu kibuga wano so tontwala mu bya bwa Katonda eka
tontwala mbya katonda leka tuddeyo kubiri abasumba bo bagamba gomponinga gwe ngani gwagenda ku kabuyonjo ku katoyi nonya ojjo kunzo mmanyire gwetonia enya yango ogimanyi kati nze nno ne bwe nebase katonda yanteerawo emisango egiri munamunana kidi security onia ne mutu kati gwe mutobe yayo n'olota ne byetategeera kati ngambe mbugo oli protected okusinga saba kati atuddeko emyoyo ogimanyi gwe omanya ebisikiriza ebi Export TV to the world.